Okuva essula 16. Ne bava Erimu nga batambula ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne batuuka mu ddungu lya Sini eriri wakati wa Erimu ne Sinaayi ku lunaku olw'15 olw'omwezi ogwokubiri nga bamaze okuva mu nsi ey'Emisiri. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Alooni mu ddungu. Abaana ba Isirayiri ne babagamba nti waakiri twandifiiridde olw'omukono gwa Mukama mu nsi ey'Emisiri, bwe twali tutudde awali entamu ez'ennyama, bwe twali tulya emmere nga tukkuta, kubanga mwatufulumya mu ddungu lino okutta ekibiina kino kyonna n'enjala. Mukama n'alyoka agamba Musa nti, laba, nditonnyesa emmere okuva mu ggulu ku lwammwe, n'abantu balifuna okukuŋŋaanya ekitundu eky'olunaku buli lunaku, ndyoke mbakeme nga banaatambuliranga mu mateeka gange oba tebatambulirengamu. Awo olunaatuukanga ku lunaku olw'omukaaga banaateekateekanga gye baliyingiza, era eneesiganga emirundi ebiri gye bakuŋŋaanya buli lunaku. Eneesinganga emirundi ebiri gye bakuŋŋaanya buli lunaku. Musa ne Alooni ne bagamba abaana ba Isirayiri bonna nti, olw'eggulo lwe mulimanya nga Mukama ye yabaggya mu nsi ey'Emisiri, era enkya lwe muliraba ekitiibwa kya Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe ku Mukama. Naffe ffe baani n'okwemulugunya ne mwemulugunyiza ffe? Mukama n'ayogera nti, kino kinaabaawo. Mukama bw'anaabawa olw'eggulo ennyama okulya n'enkya emmere okukkuta, kubanga Mukama awulidde okwemulugunya kwammwe kwe mwemulugunyizza. Naffe ffe baani? Temwemulugunyizza ffe wabula Mukama. Olw'omwenda, Musa n'agamba Alooni nti bagambe ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri nti musembere mu maaso ga Mukama, kubanga awulidde okwemulugunya kwammwe. Awo Alooni bwe yali ng'ayogera n'ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri, ne batunuulira mu ddungu, laba ekitiibwa kya Mukama ne kirabika mu kire. Mukama n'amugamba Musa ng'ayogera nti, mpulidde okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri. Obagambe ng'oyogera nti, olw'eggulo munaalya ennyama, n'enkya munakkuta emmere, nammwe munaamanya nga nze Mukama Katonda wammwe. Awo olw'eggulo obuugi ne bulyoka bulinnya ne busaanikira olusiisira. Enkya olufu ne lugwa ne lwetooloola olusiisira. Olufu olwagwa bwe lwaggwaako, laba ne wabaawo kungulu w'eddungu akantu akatono akeekulungirivu, akatono ng'omusulo omukwafu oguba ku nsi. Abaana ba Isirayiri bwe baakiraba ne bagambagana bokka na bokka nti, kiki kino? Kubanga tebaamanya bwe kyali. Musa n'abagamba nti, eyo y'emmere Mukama gy'abawadde okulya. Ekyo kye kigambo ky'alagidde Mukama nti, mukuŋŋaanyeeko buli muntu nga bw'alya, buli muntu komero emu ng'omuwendo gw'abantu bammwe bwe guli. Mulikitwala, buli muntu alibakwatira ab'omu weema ye. 17 Abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo, ne bakuŋŋaanya abalala nnyingi abalala ntono. Awo bwe baageranga mu kkomero, eyakuŋŋaanya ennyingi n'atafissaawo, era eyakuŋŋaanya entono n'atategana n'ateetaaga. Baakuŋŋaanya buli muntu nga bw'alya. Musa n'abagamba nti, omuntu talekaawo nkutuusa enkya. Naye Musa ne batamuwulira, naye abamu ku bo ne balekawo okutuusa enkya, n'ezaala envunyu n'ewunya.
Musa n'abakwatirwa obusungu ne bakuŋŋaanya buli nkya buli muntu nga bw'alya, era omusana bwe gwayakanga n'ekereketa. Awo 22 olunaku olw'omukaaga bwe lwatuukanga, ne bakuŋŋaanya emirundi 2 emmere, buli muntu kkomero 2. Abakulu bonna ab'ekibiina ne bajja ne bamugamba Musa. N'abagamba nti ekyo Mukama kye yayogera nti enkya kye kiwummula ekikulu, Ssabbiiti entukuvu eri Mukama. Mwokye bye mwagala okwokya, mufumbe bye mwagala okufumba, yonna esigalawo mweterekere ensibo okutuusa enkya. 24 ne beeterekera okutuusa enkya, Musa nga bwe yalagira, naye tewunya so ne mutaba na nvunyu. Musa n'ayogera nti mulye nno leero, kubanga leero ye Ssabbiiti eri Mukama. Leero temugirabe ku ttale, mukuŋŋaanye mu nnaku 6, naye ku lunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti, okwo teribeerawo. Ku lunaku olw'omusanvu ne bagenda abamu ku bantu okukuŋŋaanya ne batagiraba. Mukama n'amugamba Musa nti mulituusa wa okugaana okukwata amateeka gange n'ebiragiro byange? Mulabe, kubanga Mukama abawadde Ssabbiiti, kyava abawa ku lunaku olw'omukaaga emmere ey'ennaku 2. Mutuule buli muntu mu kifo kye, tavanga omuntu yenna mu kifo kye ku lunaku olw'omusanvu. Ne bawummulanga abantu ku lunaku olw'omusanvu. Ennyumba ya Isirayiri ne bagiyita erinnya lyayo Manu. Neefaanana ng'ensigo za yada enjeru, n'obuwoomerevu bwayo bufaanana ng'emigaati egy'omubisi gw'enjuki. 32 Musa n'ayogera nti ekyo kye kigambo Mukama kye yalagira nti komera ejjudde eterekebwe emirembe gyammwe, balyoke balabe emmere gye nabaliisa mu ddungu bwe nabaggya mu nsi ey'e Misiri. 33 Musa n'amugamba Alooni nti twala ekibya osse munda kkomero ejjudde manu, okiteeke mu maaso ga Mukama, ensibo y'emirembe gyammwe. Nga Mukama bwe yalagira Musa, bw'atyo Alooni n'akiteeka mu maaso g'obujulirwa okubeera ensibo. 35 Abaana ba Isirayiri ne baliira maanu emyaka 40 okutuusa lwe baatuuka mu nsi ey'abantu, ne balya maanu okutuuka mu nsalo ez'ensi ya Kanani 36, era kkomero kye kitundu eky'ekkumi ekya efa.